Ebbago ly'etteeka erigenderera okulungamya obufumbo wamu n'okwawukana limaze emyaka n'ebisibo mu Parliament nga kumpi bulabaka abaali bakiiseeko mu kikolo ggwanga olukulu bali kubaganyizaako ebirowoozo. Ebbago lino lyaleetebwa mu mwaka wa 1965 era nga kimanyiddwa nti mu alipoota y'akalema eyayetunuulidde obufumbo okwawukana wamu n'engeri abakyala gye bayisibwamu mu maka gaabwe ye yalireeta. Lyateekebwamu obuwaayiro obuwera era nga wadde obumu bugenze buggyibwamu okusobola okulifuula eritukana n'omulembe oguliwo. Wabula obuwaayiro obumu ng'akakiza obufumbo bw'akagunduka ku biddirisa bugenze buggyibwamu wamu n'okuvunaana omusajja agambibwa okusobya ku mukyala we. Era ng'ebibiina eby'enjawulo bizze bireeta ebirowoozo byabyo omuli n'ababaka abakyala mu Parliament. Kyokka abantu abamu bagamba nti obufumbo bw'akawunduka ku biddirisa bwe businga obungi mu ggwanga nga n'olwekyo okubuleka ebbali etteeka liyinza obutayamba. Wabula abatunuzi b'ebyobufuzi n'ensonga z'amateeka bagamba nti ku luno ebbago lino eryakamala emyaka 47 mu Parliament lyandifuuka etteeka kubanga bekikwatako abamu basuddeyo gwa naggamba. The church now is a bit reluctant and they are also saying that they need participation. They are not saying no to the bill. Kyokka Okela agamba nti newankubadde ebbago lino lyandifuuka etteeka naye ng'omuntu ebbago lino taliwagira era nga wagiddwa ne Ssaalongo Gaston Walusimbi kojja w'abafumbo mu Kereziya. I think it will cause more separation than we have had so far. Abasinga obungi basomye ne katikisimu tibagimanyi kati nga ffe abasomye nnyo katikisimu ne tukigukukamu ne tumanya obufumbo bwajjawo butya era bwaleetebwa ani. Tetuyinza kumanya kumala gazanyisa kigambo bufumbo. Abantu Ssekino bagamba nti etteeka lino bwe ligenda mu maaso ne liyisibwa ligenda kwongera okusajjula obufumbo mu kifo ky'okubutebenkeza. Mukyala munnange ajja kuba ayagala ebintu by'ewaka oba bizinesi omwami z'akoze so nga ate abaana bange mwe bandijjize their future is based on those businesses. So I think it is more of destroying. Tumala galonda eri ebintu byetutamanyi ne tubiteeka wano lwakubeera bakola bwe bati so nga kyolaba ebisyaga so olwakyolaba bano bagundi ba lesbians nga ebintu tubekitunuulira baba baze okukiriyetingawo bwamalaaya banga omukazi ajjajja gamba te kaŋŋende nfumbirwe nga tafumbirwa kugamba nti njagala omusajja naye ng'ayagala ki bintu. Kati emyaka gisaba mwana bukyanga bbago lino erikwata ku maka lireetebwa mu Parliament ne lireetebwa lisanga okusomozebwa kw'amaanyi wamu n'okuwakanya kubambana byabufuzi n'abantu ssekinnoomu wano mu ggwanga. Kati sigaliddeko okulaba oba linasobola okuyita lifuulibwe etteeka. Shamim Bataaliwo, WBS TV, Kampala.